Baganda bange abalungi abanjagala ennyo era bazze bangobera bankometingako nababuulira obusente embeera gye twava eri Abawarabu kye bankola naye obusente bwe nabagamba bwe nabakolamu ekino ekifo kye nateekawo kati eno ye yali enkadde gye nabafiirya ne nga nti oba kufa na kuwona nina okugenda ebweru wadde baŋŋamba bafa batta abantu nenga naika ngende nfiireko eyo nenga sifiiridde mu Uganda ekintu ekyo nakyogera ne neebaza Katonda kantyenenye bonna bagamba abantu nti oba nfa bananziika mu Uganda nenge embeera yali bwetyo baganda bange nga bwe mugiraba eno yennyumba eyanjola eno enkadde mwe nakulira mwe nayonkera mwe nafumbirirwa enafumbirwako baganda bange sibwegana nyina abaana basatu naye eno yembeera ya kamera gyenyini balaga byonna bwetyo bwe bibadde taata sola yii ndabange eriye ali myufu ne sola yii kasola ako waba wake ekiro oba kaba bwafa ati bwalayise obwo bw'obumanyi simanyi obakaka naye baganda bange eno yembeera yange akanda kange akato kakagalanda kekano omukulu yaganye simanyi oba kikikeeri yaganye simanyi oba njagala simanyi oba nsanyusa oba nzireyo lakeeri Azerujja omulungi atrava kubuzaako musanyu ery'amaanyi ennyo era n'okwebaza Katonda nti asobodde okututambuza okuva e Kampala ate paka tutuuse ekiwangala we twogerera famire ya Nakyanzi Mariam emaze okubeera ng'emulabako essanyu ly'amaanyi nnyo buli muntu musanyufu mu mbeera yonna nga wogimanyi famire bafamire omuntu wawe omuntu wo babadde bamaze akaseera nga tebamulabako naye nga tuli basanyu bategeeza nti ewaka we tuli akaseera kano kennyini ewaka wabadde woogerwako mu vidiyo zemuzze mulaba ng'omukyalo ono bambi alajana nti abantu be yabaleka eno amayiro ziwerako naye nga tamanyi kiki baliko bambi Katonda mulungi asobodde okubeera nga abatuukako emabega wange ye nnyumba ebadde yogerwako mwana muwala ono gy'asobodde okubeera nga ateekawo ate nga mu biseera byonna byabadde ayitamu eby'obugubi Katonda n'abeera nga amusoboseza n'amuwa obwongo obusobodde okubeera nga akola ekifaananako wekito so wano wennyini Mariam nsaba tubeere nga ate munaye otwanirizaako mu maka g'abazaddeko Malo kunywa ku mazzi bana ennyumba mpya tebasala unapigwa yali wano wene watali nyumba mpya tebasala omukulu ono batugambye ono omwana gwe mulaba emyaka gye sinza gyogera naye omwana ono yakula akyali muto nze ogenda okulaba omwana ono batwakwatagana muto kuba nze kennyini nampangirako omulimo gwe yasooka okukola gwali gwa capati embiriizi eyo naye nga mwana muto avudde mu ssomero kati bwe yakanda capati najja azimba ebigere mu kuyimirira ennyo kati ne mmanyi omwana ono ennaku ya ssente alwanye kuva mu bukuto era yakula tannatuuka awo oba kati mumulaba nga mukulu naye nze namulaba nga muto kati bwe yazimba ebigere n'avaayo embiriizi nangana obusimu bwate bunajja nangana ebabalaba bwe nzimbye ebigere laba engalo olw'okuba nti yali mwana muto ayimiridde akuba akanda ne mugamba bwe bikoze nti kale tetulina kyakukola biganye omwana ono obusente bwe yakolayo bagyali myezi oba gwali mwaka kisijjukira yajja n'akutandikawo akaduuka wali we tukyamidde nembaka tukyamira awo ne mugaa tukolere wano atubulayo wano wa mwannyinaze kati awo yakola akaduuka ke naye nga akaduuka ako ndoza gyali miti nansagazi nga siyo olubanyi omanyi olubanyi kati kwe yateeka obuntu n'awanika obuberenge n'awanika obujaani ng'obwo bw'olaba ndeese n'ateekawo kwegamba n'abeerawo ng'atunda obuntu obwo nga tebiwera omwana ono n'abeerawo nga tumugulako paka lwe yafuna ssente n'addamu n'apangisa wano ennyumba endala kuba eno naye bayali agipangisa kyesimanyi naye nga yali yawaka kati n'addamu n'apangisa ku maini n'apanga edduuka eriteredde naye ng'asooka ki buno obundaazi bw'abaana bupaanipaani buki obucapati naye bali kubeera musajja kati bali kubeera musajja mukozi okusookera ddala nnyo gyokulaba bali kubeera musajja ali mu layini ento webale nnyo kubanga omuntu okutuma emirala w'amayanja n'agamba nti nkolera kino ate n'ozikwatako n'ozibala bw'oti n'oziteeka mu nsawo ezimu n'otazaawula zissa wano ako kakulu muganda wange nkamwebaliza kakati anti gumbuzaabuza kati omwana ono bw'akola edduuka lino atandika akola asuubula agejjagejjamu gyesamanya byakola kati bwe nali ŋŋenda embeera eri gye nayitamu seba omwana ono yampakasaako
nga nze nkola jobu mu nnimiro ze omusiri gw'ebinyoobwa alima ebijanjalo mulimi naye ng'ebintu byalima abijja mu sente azijja mu dduuka azissa mu kulima kati ennimiro ezo nga nnene ng'ayagala abakozi bakola lunaku sebo olunaku watusasula nga mmeka kamera ekulabe tunula mu kamera 1000 nyingi kakati 1000 ezo ng'olunaku lwatusasula naye sebo nga tunnyuka naye naye omugagga nga bw'abeera yajjangamu leeti kati mwe nga mwatandise dda wemutandikirayo wabalire essaawa webale nnyo kati abo ne twamala nempakasa neera nga myaka bwe nagibagamba mu kamera sigiddamu neŋŋamba naye muto owange ddala ntuuka okukola ewuwe sebo ng'ebizigo bibula neŋŋenda mpola bwe tunaakola bwe nabona mpa omulimu osaleeyo bannange embeera yonna nyina ojjoogera kuba sirina kulimba munnange omwana ono nankwatirira naye nagenda okulaba nzadde abaana batuuse okusoma abadde ampa kazigo kano ke bayitanga colorite ne sabbuuni gwe bayita geisa nga bwe mbijja nsobole okulabikako emyaka gino ngisale naye bwe nagana ninga ati ate ekitabo ky'omwana webiri naluminalingi anengamba ekitabo omwana atuuse okusoma omwana ngaoyo omukulu gwolabye se basoma P5 nengamba kati bw'anaatuuka okusoma okumala kati nga yange saasoma mama eddwaliro byonna mu ddwaliro afunye eddagala liri akatemerero liri lyenkulaze nenga nti kyamirako wano awo wenyini byonna gwobimala bagiyita tonkuba cupa kakati oyo nenzija bwentyo mpaka nasalawo nengamba namubuuliramu nga ngenda ku kyeyo nemuganda emuganda wange embeera nga enyigiriza nkusabye nkooye newoze nkooye naye bwenkola bwenti olabye otya obudde obwo nemubulya nagamba onamukko ompole ngende mbigobeko ekampala nagamba baba siteredde bulungi ekyo lyakaŋŋamba naye nga toteredde nti naye njagala ogenda nagamba butuufu bwoba otambula walikoze eki abatambula naye nakkiriza nga embeera gye nalimu nentambula okutambula kwange okwo nentuuka eri namala ebbanga embeera eri gye nabanyumiza nga wookola tebakukkiriza simu toli mbunyigire tebakubaye watisapu ate okukubira kozi ng'osindika kasente okasindika Uganda lwe bakuwa ne bagamba pini namba gisome namba sente zaayo biwedde mpaka omwezi we guliggwako nekinyigiriza kwe kufuna oluvannyuma kakufuna simu babiri bokka kakati munnaye bwe bajja manyi munzijayo kati wali okyali mu Kampala nga tonalinnya bbaati naye sinalinnya bbaati bannange ne babba omwana ono edduuka lyonna nebali era bankubira essimu mama ngoyo twali tunyumya mu tatera ne mugamba bamoze nagala moze bamubba obutamulekera kantu nagenda okuwulira nengamba omwana wange nawulira ebyenda binsaze nemmanya moze ono omwana wange singa abeera alina obuzibu bwonna asobola okukola ki kale nekinnuma nenga sirina kyakukola nange ndi mu buzibu nga bwe mbulaba nensaba Katonda era namukubira kasimu nangamba nemugamba embeera bwetyo bweri eyo yensi yaffe Uganda yaffe nemugumya guma mukama yawe atera akola kati netandika okukolagana ku bino ebyenju nemukubira simu ga mwanyinaze ti omwaka guno ewaka olabawo otya ng'embeera eganye mwanyinaze ono nangamba naye baba singa olaba ekisenge ekimu kyekino kyasooka okuntiisa timbutuufu enkuba nejja obulungi nga yakibuyaga abantu bano tuyinza obbanoonya ne batubula mu nnyumba okuyanga puresa zinkubi naye zaagala okunkubira mbaye za maama ntuyana nnyo neŋŋamba kyekiriwo kyekirina okukola nti nekwe kutandika okukola puroguramu era nondasindika era moze gwokuba pulaani yeena empya essebo oze yasaawawo waliwo ebitooka awo okubanze nali kagana noonyanga wenjitwala nze no mulabe bwe nali njagala eri mukajjo okuba musajja ati omusajja yaŋŋamba oyo ati nze ndi mukazi naŋŋamba otegeera nti omusajja nobwaba n'emyaka egi asigala musajja kati omwana ono naŋŋamba ebijjo ŋŋamba ogiteeka gali malaalo bwe tuziika awo kyekijja kasinga tugisembeza eri olujjangulwe amalaalo gabirimu nemugamba oyagala giteeka nanga tugiteeke emanju weeno konze nga wano kyentyawo nganze wali
waliwo ekifo nga oba basimawo anti gwe nga woobiraba naye nga yamanyi naye oba omusajja namutukiriza nga buli kyaŋŋamba nzikiriza omusajja ono naŋŋamba baaba kyenkugamba kyekituufu ono wabadde akayungu kubeera mu kamera mwakalaba ko wano kwe kayungu naga wano emabega w'akayungu kano bwe tuba tukola oluvannyuma akayungu tukole ki bwe bawadde akayungu era ssebo bwe namuga kati nga gwe bwokirimu ate oli musajja atuuka gamba nti tugule baatiri mmyufu tewamuddamu nti awo lindawo akikulu lujja kakati muga kale mukole ng'asima nga mubulira kale pulogulaamu zange ze namubulya nga si yantegeerera amugamooze nti ettaffaali ligula mmeka mu kiwangala ngamba baaba waliwo kati nze nali njagala lya bbumba sebo omanyi mariyamu lisereevu kati nga mugamba njagala lya bbumba nga ŋŋamba naye baaba eryebbumba mbanga lya bbeeyi kati yeyeye mu kisenyi gye nalimiranga ennyaanya ezansala walingayo abagakuba nze mmanyi gavudde obwo ga layisi kumbe njogera mu bbeeyi yaki ya mmwanyi ono nga sizoni bbumba eri bajja dituseera baba tugule lino tusaleko ku ssente kunze kale noonya bulooka mutwalo kye nasooka omugamba zimalawo mmeka kati awo tetujja kutuuka nga mwana anoonya bulooka ng'asooka ayiwa yayiwa luutu 5 wenzijukira nga ngamba luutu 5 ziye naye ndowooza wano wonna wajjula kati nga ngamba luutu 5 ziye naye gasigaddeyo namuganga bwoyiyeeko ago amataffaali sokoddemu gali tebeetumbise nnyo luutu 3 era nga bwe kyemugamba kyakola bambi weyatuuka ngaera byonna abimala nga ngamba byonna mbimaze nga mugagenda ku muzimbi oleeta buli muzimbi yenna yazikolako yazirwanako njagala layisi anti layisi agulabwana omwana nga abayita buli atuuka ku saiti ndala sente zayogera ndala buli ajja ku saiti sente zayogera ndala naye nga nyinawo abaana benneekakasa enzaalwa awo oba ku nnyumba awo tuyise akalungi bwe tuti nga tujja newadagamba okuviiramu ne mugamba mu maaso awo waliwo abaana bazimba bulungi sibakubira kalango naye abaana bazimba nogiraba ennyumba yavaayo square yangiraba levo ngiraba kikyoba obanje ennyumba tugendagendayo kikyoba tugendako emmanju eyo kakati ngambagamba angamba omwana oti naye wadde bano bonna boogedde naye abo bonna gasiya soka olaba bafundi baffe bali ab'okukyalo kubanga ojja kuwa omulimu omuntu w'emitala ng'omwana wo ono bw'anaalwala ono guwalekawo okuba omulimu oluusi yanaakuyamba obudde obwo oba kizibu bulwadde nze kale ndowooleza nnyo mu bulwadde kati munange ekyo nenkimala kati bwe nakimala bwe kusalawo nenzikiriza olwo mutuuka ku mabaati nze ndaba ate nze mutegeerera batuuka ku mabaati nga muga togeza n'oleetako baati naye mbadde njagala tumanye amabaati sayizi kibiki naye naye mudeke mmala okusanyukira basanyukire era obatwanjulire bannange tulabirawa abantu abandikeddwa obugezi ndabirawa mukwano ninga muludde munanga abatwandikedde bugezi kankubuuze kati gwe bw'olinya emmotoka badde tolina masiki okukwata ate bakutenze emmotoka bafuse bukwasi jjajja ndabirawa mutumbi ate bakubidde kyabakuza awo ekitiibwana sibaira kumanya jjajjono mwanye naye okuva mu ntandikwa y'olugendo jjajja wange tunula mu kamera nabino bijjeeku wadde oli jjajja munnange nwanye nabo ogenda ebweru gano amaka we natuuka bagaana okukola ki nga sisobola kuva Kiwangala paka ku kampani gye nali ŋŋenderamu kampani yali ku Lwentebe nga sisolina transport kati mu kusooka okufunza ku lugendo nasobola okukola ki okugenda na wano Busaabala road nve wa jjajja bwe ŋŋenda ku kampani nve wa jjajja naye nga bannange siina ladde 10 namala emyezi 6 nga ndi mu galagi y'omukyalo ono lwaki ali mu kamera banaye mujje munzijeko bino ebitobye munange kwata naawe nfaananye bubi eri kakati wazungu tosobola era bagamba kugamiriza kugwakwe ono yamanyibwa obugi era onyamaja ono ye kojja wange ankuumidde emyaka mingi andabye mu bubi
ne mu bulungi mbadde njagala be sabira kusambere bulungi nakati abakamera ono wakojja wange ono gye mbadde mbeera busaabala mu lugendo lwange lwasooka myezi 6 nga yampa galagi nga nebaka ndya nywa sirina wadde zipangisa kati mukubulwa byonna nga tasikiriza kwebaka nga tategedde kyendidde nentabaala busaabala Bobi Wine nenima buli wamu nga noonya ka transport akantwala ku kampani mpaka kati naye munnange era bwe nakoma mubi emyaka 2 gye namalayo bakamera bennange namala emyaka 2 nga sikubiddeko jja wange ono kasimu olw'ensonga saalina WhatsApp nenamba eyanvaamu layini yange yafa kati nga bakama bange bannemesa ki WhatsApp kati mpaka bwe ngenda okufuna WhatsApp ng'ennamba yono sikyagirina saafuna kapapula yali mu simu bane namala emyaka 2 nga tandabye nga soogedde naye simuwadde wadde 10 kyalya naye mu buzibu era nga mumanyi bwe natuuka Ntebe Road najjukira omwami ono nga tajja kunvaamu